musonyiwe naye nasabya musonyiwe nange mbasonyiye mama wange gyali ne antu wange gyali naye musonyiye kuba bayibuli yegamba sonyiwanga naye naawe ajja kusonyiwanga nange nsazeewo nsonyiwe abankola obubi ne banakola obubi ansonyiwe. Kulaba mwana abonaabona, kulaba mwana nga ali mu mbeera mbi, kulaba mwana afudde, omutima guba gumaze okumenyeka. Becky, Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Yasabye Sala nga asabira nga ddadi kusabira ddadi jjajja abantu bonna n'abomuwoodi muno mwonna n'abali mu ddwaliro bonna bonna ababadde mbasabira bawone okuba nga bagende bawone. Musala jasesenga Becky asaba ng'asinga okusaba badde ng'asaba n'ensirika ye n'aliidinga essaala naye teyeesabidde, yasabidde buli omu naye nga mulaba n'amaaso na buli kimu nga ndaba mugumuka bw'abawo n'agugumuka agezaako okufunda bulungi naye nga amaaso tegakyala bulungi. Nabadde maze okukitegeera nti Becky alabika takyasobola kimekinga. Kyambaire kizibu nnyo okuddamu okuyita moments eziddakaawo kubanga mumanyi era manyi bw'abeera mupeyini. Nagambye omukadde gubadde nga mbeera mu ddwaliro naye omanyi nsaba obeerako wano obeerako kubikwa ansooke mbuuka ne bwe neesigama. Yankubidde simu 8 nga nawendi olwetera okwekiro banavudde mu ddwaliro saaza ate nga zigenda mu 5-6 nankubidde simu 8 naye amasimu bwe yankubidde natidde okukwata essimu nadde nkankana bukanye nga ngiraba nankubidde essimu naye ntikwata nankubidde essimu ku ssaawa nga 10 nengikwata nangamba Becky alabika agenda, Becky alwana agenda nemugamba oli nadde nakitegedde nti Becky kusuubira kuba nadde mulabye nga ndaba kisigaliza Katonda naye nga si bwe natuuse ku makya nayinza okutuukawo era abadde zibadde ssaawa 11 awo n'ekintu na 12 otuusewo era nsanze Becky nga asuka gwenkomerera naye nga kyenebaza Mukama nti afudde musanyufu. Esinga bw'ofiira mu Katonda bw'ofanga obadde ddala gwesize Mukama ofa oli musanyufu. Afudde musanyufu ebamaki abadde mbulumi yayise mbulumi Becky bweyayiseemu for sure simanyi ku nsi yamu kale omuntu asobola obugumiikiriza abadde namuddwaliro mwonna temumanyi era bonna bonna abasawo bakaabye bali omwana abadde mugumu mwana adde atya Katonda abadde mugumu mwana adde atya Katonda. Becky abadde mugumu naye Katonda leka bwatu byasazeewo. Afiiridde ku myaka emeka? Sinzira ku Becky nze maze ne Becky emyaka 2 bwenamufuna naye afiiridde kusinzira bwenamufunira banga lyembadde nze mbala ne birthday zenkuziza recent twakoza birthday ya Becky y'emyaka 10 emyaka twagikuza recently wano era twagikuliza wano y'emyaka 10 so gye emyaka gyafiiriddeko. Moment ki zosobola okujjukira zogamba ngenda kumisinga omwana ono okuddako ekatono emabega? Becky namusangira alina ekintu kimu nti Becky nga ye tosobola mulaba n'ogenda nti lw'omulabako abadde alina aliko kisa kya Katonda tosobola muvaako lw'omulabako bweyala kusigala naye ng'oyogera naye ng'omugonzi. The first time I saw Becky nasikirizibwa okuddayo neera naye mba ngenda mu ddwaliro emirundi 3 olunaku nva mulimu ku makya ntwala breakfast ku saa 6 nenziruka nengendayooko akawungeezi ekyolunyuka buli mulunga nensiba ne Becky mu ddwaliro nga oba naye olinamuofuna naye eyadde ali mbulumi naye bw'atandika okusaba bwatandika okuyimba Becky ng'ayiwulira oluyimba lunaku lumu n'alukwata n'aluyimba aliko okuyimba ngo so those moments za Becky kubaitula mu simu yange naye nga sinza nakuddamu kulamusiza Becky na video na recording nga naye ng'ayimba asaba atendereza. Becky abadde ayagala obulamu kyayinza okugamba nti abadde ng'agamba sijja kufa Katonda wange anjagala najja kunkuuma abantu bagamba ngenda kufa naye sijja kufa ngenda kuwa obujulizi naye sijja kulima nti nyinza sijja kwemulugunya eri nkola ya Katonda kubanga yasigala asigaza obuyinza n'amaanyi naye ate okwagala kwe kulina okukolebwa. So bwabanga Becky yasaba nakkiriza mbu tajja kufa nakkiriza mbu ajja kuba mulamu n'asinza n'asabiranga abantu n'akola ki naye Katonda asazeewo n'amutwala
so kyonna kyekiri kwagala kwe atuweereze Katonda. Becky, wano bwe tuli bwe nali namuleeta wamu wange bwe tumujjanjabira bwe kyatwava efort waba tusibudde mulago naye tubeeranga ne Becky tugenda kusulawo kiro kya leero enkya tukeere tugende Fort so agenda kuzikibwa Fort Kagote eyo ewabeera omukyala omukadde eyankubira essimu ng'asanze Becky n'agamba nti mwana olumwana gwenda aba wano gwemusiigeze ku baasi naye ali mu mbeera bweti ne bweti so tubadde nnyo Fort nakwasaganya ku Becky oyo nze Fort ate nagenda kukolerayo nze ndi weno famire yange eri eno nyo nagenda kukolerayo gye nasangira Becky 2 years back nenkwatagana naye naye omukyala tuwe tukwatagananga naye for a period of time so tugenda muzika Becky oyo omukyala Kagote olunaku lujja kuba lwakutaano tugenda kusimbula n'enkya ku makya tugende Fort sudeyo Fort then ku lwokutaano lweza kusawanga mu 8 abenga azikibwa. Kitegeeza naawe tomanyi maama wa Becky mutuufu na taata we mutuufu? Becky simanyi bazadde be. Story ye badde ng'ejja etambula abadde ayogera story namufunadde emyaka 7 n'ekintu awo ne Becky ayogera story so story gy'abadde ng'anyumya abadde akugamba buli kimu story na buli kimu. Esimu ngenda kunoonya omuvubuka maama we bwe yakozesa ku ssimu ye nga nkubira niyo muvubuka ngenda gezaako nakubya essimu ye ku makya nga njala mutegeeza agambe maama we wamulabye kubanga mwali Masaka mu Nnyendo gye baŋŋamba gye nesimulaba nkagenda bwafaanana naye nandiyagadde maama we amanye era afune information nti muwala we yafudde bw'aba asobola ajja mukubeka eriiso oluvanyuma kubanga recently ne Becky wano nensaba Becky ekintu kimu nti asonyiwe maama we era Becky n'akkiriza mu mutima gwe n'agamba musonyiye n'abantu bonna abankola obubi bonna mbasonyiye so which is good so maama we bambi gyali bonna balabye Becky n'ategeera enfa ya muwala we bambi yandize n'aziika wano akumanesi omulundi egusembayo. N'ekintu kyoyogedde nti Becky abadde yanyigira maama we yamukola ki ekyo ekyamuleetera okunyigira maama we? Musanvu noti 4 munana noti 6 noti 3 noti endala noti 7 munana 2 4 2 9 emwemu. Becky business emuuba ali awo anoonya ssente za ddwaliro ayagala genda mujjanjaba akola paayi ze asiika paayi ebizinesi gye yatandika ennaku zino anoonya ssente genda mu ddwaliro Becky anoonya ssente ne bamujjanjabe so yagamba kalaniko okukolera capati ze ne paayi ze azitunde nga afune ssente bamujjanjabe munnaye. So yoyo bambi agezaako tali bulungi nnyo alina ekifo kyamutawaanya embeera esi ya mulembe bambi naye ayagala bizinesi ye nga bumukiwulira. nakola obubi mbasonyiye mwena abankola obubi mbasonyiye ne bannakola obubi munsonyiwe naye nasabya munsonyiwe nange mbasonyiye maama wange gyali ne antu wange gyali naye musonyiye kuba Bible yegamba sonyiwanga naye naawe ajja kusonyiwanga nange nsazeewo nsonyiwa abankola obubi
ne banakola obubi bansonyiwe. Amina. Amiina.